Okyala bw'okwanjula n'embaga. Senga. We bali awo. Bajjajja. Bali saidi eri. Bamaama. Bali madirisa eri. Madirisa zo. N'abataka. Bali kumpi naawo. Ono ye mwami wange. Engalo ez'amaanyi bannange. Era nsaba bamaze omuzaala. Nsaba mumwanirize mu makamu. Owedda bambuuza kimu. Okusamalirira omukowa mukisa mwerijire kongogerera tosobola omukuba amasasi ku mutwe ne bamuyitako Tusonyiwe right yakere Jude atutumye n'atugamba nti akwatagana era n'atusaba n'atutikka anti sebiri mu bannange simanyi oba ddoola simanyi oba ki n'agamba kati wootali obulamu bwe bwonna bwe oba omukwano muula
balagide atutumye n'atugamba nti akwagala nnyo nnyo nga bwekiwulira yebale mukuuma ebbanga lyonna yongere omukuumira ddala. Mu bino ebyabo byatuwadde mulimu kakapu agambye bakunyizanga bangi omuyambanga n'omuwapoloti. Okay. Brian B. Baby wumula zokufuna njagala nali manyiteka kwe kufuna malala kuba nali netya naye biruma bakuzonza notamwa labeluma byaddala bakolesa byotoya pressure nyabobala wajana chusensi yange oleranga tayagalangako omukwano gwopadde tena toten sebirabangako wumula wumula walina mutima gwange kakana wumula wumula wena kufuna na wumula 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 walina mutima gwange kakana wumula wumula. Joja ntumye okulaba nagamba agulidde moroka ya mipiira ebiri onoyiga ogivuga nga agulira empiira ena naye kyatajja kukola kwe kugulira moroka ey'ensiraamu gye bayita love 4 etajja gigula ajja kugulira ey'emoroka gye bayita toyota kibi ndowooza bwekiberi kale mu nsonga eyo giri waayo olw'omukwano omungi agambye buli kalifuwa byonna biri omwo ebirungi jozi zonna zonna ebyebbeeyi biri omwo bw'ojjamu ng'oyambala biggwawo ajja kuba ali kumpi naawe ng'akwongera ebirala. Omuko yakwasa enkoko eno olwa mwannyoko Adija lompadde nkutu mulyangamu enkoko endala yonna yonna ne bwe kiba kifi buli weera enkonkolima egamba nti ono mukooli Judi eyajja ono mukooli Judi oyo amuteekako tuli muteeko hade naye bannanga agyetegereza tatemya awayinza omunyenya akaba mulala nnyo buya mutaddeko empeta hade kiwanike mu bbanga hade kiwanike empeta mu bbanga kale yugi ositule emyaka 9 nga tebanazo ntowala emyaka 10 bagala myaka 10 mukubo amakulu tali kunoba okuwantigesyemu sonna naye biri wala naye mukamakirize buli omu agika paati ke bisimillah tulaba asooka okumalawo yasinga okwagala mukwano gwe asooka okumala omwetegereze yasinga okwagala munnewe tulekerawo ogoteekiteeka munnange mukamizaawo taata njagala omukyalo oyo
Mukwache mpolampola tobeeranga abakuba bulooka n'omumenya ensingo omumusindagala ayinza okubayira obubaka bwayagala mwebale kujja mu bakadde baffe nnondayo mu bangi munyange nkwanjule nsanyuse nnyo era nsaba mukama akunjagale nebaza bazadde bange mwebale kukkiriza ne muzaala omanazzi mu maka munazi nebaza abantu mwenna ab'endabbingo ab'ekampala ab'ekikyusa mwena abasobola otubeererawo ne mujja ku mukolo gwaffe banange kyoyanza tweyanzeege nebaza akakiiko ak'omutawuni n'akekikyusa nebazamu ak'ensusu timu kabiriti banange mwebale mwekubire mu ngalo banange mugiriddewo omubiri zenga kyapasoni wammwe nsiimye nnyo mwebale nnyo mwebale ddala saba mukama yabalese abatambuze bulungi nange ndi mukulu nzijja mwami wange konnonzeeyo mu bangi nange nkusuubiza ngenda okwagala kwagala n'ebirijja mu Bas. Thank you. Katu receiving a cake season. Cake eno gitwalira abazadde abakuzaala bebale ddala kunzaalira. Programu yaffe bwetyo bwegenza olunaku lwaleero nyongera okugamba nti abeera yagisubiddwa tugiddamu atore Monday sawa 3 mpaka 5 okitegedde mukwano era negamba osobola n'ogenda ku YouTube Sharita Show nolaba emikolo gyonna gye wali osubiddwa kugamba nti akalowoozo lwaleero tetukayina naye nga tugamba nti Sunday ejja tugenda kutuusaako byonna ebyabadde mu mikolo expo jjukira tubadde nga tubagamba tugenda kubeera n'emikolo expo byonna ebyabaddeyo basponsa ab'enjawulo abambazi ab'enjawulo naffe aba School of Beauty twabaddeyo tugenda bikutuusaako Sunday ejja mukwano kugamba Sharita School of Beauty esemesa abaana Vili tutandikira ku mitwalo 10 Sharita's by the World n'ebyambalo n'okutegekera omukolo gwonna Njovu Estate Developers balina ttaka era ng'osobola okusasula kibanja mpola ate era nga be bannannyini Njovu Junior School ennaasi na wamala ng'omwana school fees akkirizibwa kibanja mpola n'okusalirako bakusalirako ate nga n'ebikozesebwa obisangayo ebisinga naddala omwana nga wa Kisulo nkwagala nnyo mukwano program ewedde wabula nindiridde okubeera ng'ate naawe ndaga omukolo gwo oba okitegedde togwa musuubisa yonna nawe bajja kuwasa weyagalenga Hana weyagalenga mukyala Namuleme ne Dr. Apostle Julius abo nno bonna couples ezo nga bweziraba embaga zaabwe tugenda zikutuusaako mu Sunday ja ne Sunday zidirira n'olwekyo olina ensonga zonna okusigala ng'olaba Delta TV tukole program okwanjula n'embaga nange Sharita mazima wanvu mami eyakolamu bye bye Ndaira simba lero bino by'enjogera bya ku mwoyo tobola omutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze seebaka nyabo